Mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwuliriza. Njagala agenda okwogera ate oba disitulikiti imaamu tetugaba ba disitulikiti kaazi netubeera eno bwesibeera oyo ye mukama waffe tumuteekamu ekitiibwa oludda olwo ye central government agenda okwogera ate oba disitulikiti imaamu tetugaba ba disitulikiti kaazi netubeera tulina n'omwami Mayanja nga yatwala eggombolola ya Mutuba esatu Tampisi. Tulina omwami Nkugwa Charles nyabo namwandu simbi eno ekuyambeko byoyitamu. Mukama wange minisita obubaka buvudde mu baami baggomba wange siyinza kubuusa maaso jjajja ow'Omutuba okutwala agiteefe kwogera nze Engineer Isaac Nsoke, nze twala eggombolola ya Mutuba ena Kawuga ate omukubi teekateeka zino kubanga ate tulina okukuma bannaffe bakumaakuma ab'ekasawo okulaba nga eggombolola eno egenda mu maaso. Ayi Katonda mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwuliriza. Njagala nga yatwala eggombolola ya Ssaabasajja eyo. Addako ye mukyala Nanjebe atwala eggombolola ya Ssaabawaali ku Yukwe. Omwami addako ye Mulangira Rashid atwala eggombolola bambi sobodde okwekolamu omulimu, era obubaka obwo obw'ensimbi okubeerera ddala nga 20 twagala tuzituuse eri Nnamwandu era tuteekeddwa okutuuka mu mbeera ng'eyo Obwakabaka tukugguludde. Titwagala kwasanguza ebyo ebituuse wano naye mbeebaza nnyo. Obubaka obw'okusaasira amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'omwami wa Kabaka Sulaiman Teefe ow'eggombolola lya Mutuba Mukaaga Kasawo bagafunye kitalo nnyo, kitalo ddala. Ku lwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange ntuuse okusaasira eri Nnamwandu bamulekwa abooluganda abakona b'emikwano olw'okuviibwako munnaffe oyo. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe ate n'ebyo byamukozesezza mu buweereza bwe ng'omwami wa Kabaka w'eggombolola. Tusaba Katonda omwoyo gwe aguwumuze mirembe ate n'okugumya abasigaddewo. Sisobodde kubaawo mu buntu olw'emirimu egy'embuga egiteebereka, bwe ntyo n'ensaba Oweekitiibwa Kiberu Charles Kisiriiza Ssebwana ankiikirire atuuse obubaka bwaffe. Butusinze nnyo Ssaabasajja Kabaka, twakomye bubi. Katono nnyo nga mwesimbu ate nga muntu aweereza ng'ayagala Katonda we ne Kabaka we, kijja kuba kikulu nnyo. Nga mwesimbu ate nga muntu aweereza ng'ayagala Katonda we ne Kabaka we, kijja kuba kikulu nnyo. Yasooka era Mukama wamuyitidde ng'ekikopo mu magombole 14 agakola Kyaggwe, 18 agakola Kyaggwe, Ssekibebo Kaapu ng'engabo yagirina. Abasigaddewo tubasaba okulaba nti ekikopo ekyo mukirwanirira ate kisigala e Kasawo. Ayi Ssaabasajja, twakuumye bubi mu
Sulaimani Tefe. Sulaimani Tefe Umura Mirembe. Bali wanani yalonda mu kinaana waisira abantu basatu bana olwakati balina history olowooza nti ensi ekoze eki tusome ebyafaayo bwe tunasoma ebyo tujja kubeera ku nsi nga tuli buki naye kati olwaleero buli muntu ali wano ensi emusobedde talina gyalaga buli muntu agatulagawa waqala al insanu malaha waqala al insanu ngati bali tukwedde kuki ebikolebwa tetubitegeera buli muntu atuna omuntu golowa nti musajja wa magezi ate akola ebintu omuntu ate magezi yalikoze eki nokati kati magezi kakikaki ate ennaku zino tukwewuunyisa tuli wano tuyimiridde nyoganogati gundi yakoze abcd barakalla gundi yakoze kino ogati nakikoze kigundi noga yakikoze kati olwaleero ensonyi kazazituweddemu bayinza okuleeta omusajja naga nti oyo gumulaba nti yewangudde akalulu naye nga bantu baseka muki kiraba oyo yakoze eki era newa nti yakoze eki abooluganda tuddeyo ku boewa abasajja bano batuziika ebiboogerwako bituwa ekyokukola ki ekyokulabirako fe nga banneddiini abakulembera eggwanga lino abakulembera abasiraamu ng'okuziika kuwedde kati awo akanama okayisiza bwentu tutere otwerekera abadde musiraamu era enzikira ebusiraamu abadde agiguno tuva mu mutubu omuto wentandikidde mu bumpimpi ogwa Senninde omutubu omuto ogwo ogwa eki lwavamo okuziika nabyawo bakitwalidde ekirala gyekikoma bakitwalidde ekirala gyekikoma programu yokuziika egenda kutambula bweki